Amawulire ag'ennaku agakanga agatiisa agava mu nkambi y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gye tuyita camp eya National Unity Platform. Amawulire gano eno gakaabya ate era munnange nga gantiisa nnyo eri mwena abawagira omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, eri mwena abamukkiririzaamu, eri mwena abamugoberera. Amawulire gano gagenda kubanga gakutiisaamu era gagenda kubanga gakwennyamizaamu ogambe ki ekigenda mu maaso. Why is all the time Bobi Wine? Why is Bobi Wine all the time? Why is Kyagulanyi Robert Ssentamu every day all the time? Lwaki bituuka ku ye? Nkimanyi ogenda kuba okyebuuza, nange emanyi okubyebuuza ne ngamba what really went wrong, ki ekigenda mu maaso, what went wrong. Kyagulanyi Ssentamu ki kye yakola okuba nti nno buli kibi kyonna kituukira we? Kati nno bino byenjogerako kwe kufa kw'omu his closest friend, mukwano gwe ow'okulusegere ennyo, lawyer we, his best lawyer gw'abadde yeesiga okufaako obufi okuva mu bulamu bw'ensi. Lawyer oyo gwe babadde bayita Wameri avudde mu bulamu bw'ensi. Abasinga mwenna mubadde nga mulaba Robert Ssentamu ng'abeera n'oyo omusajja alongside Malende, Shamimu Malende, naye munnange kyambi nnyo nti his right hand man munnange naye afallinze down, he's down, agenda kuddamu kutambula yadde okunyega ekigambo kyonna. Agogo n'amawulire ngenda kubanga nga kutuusaako kubanga gali already confirmed by Kyagulanyi Ssentamu himself. Agenze ku social media handles n'abeera nga akikakasa nti nno munnange lawyer Wameri avudde mu bulamu bw'ensi, wabula ng'ate beera nga otwekuumirako kweno platform yaffe nga osubscribinga, ekigambo subscribe weekiri awo wansi, kwata ku notification bell eri waggulu. Buli video yonna gye tuteekayo egenda kubanga nawe ekutuukako bulungi nnyo. Tugenda kugendako kukulanga kw'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ku platform ye, tumanye biki byayogedde, ate then tubeere nga tukomawo tufundikire video eno. Jjukira yenze Sheila Adita. Omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'ateekako obubaka mu buwandiike era nga akakasa amawulire agasaasaana ku mitimbagano gya intaneti agagamba nti nno lawyer Wameri avudde mu bulamu bw'ensi. Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire gano eno agakakasizza era nga agambye bw'ati, nga sinnaba kugasoma njagala mbagambeko katono nnyo ebikwatagana ku mugenzi essaawa zino Wameri. Ono nno abadde yakawangula award obanga yakafuna award ey'omwaka oguwedde olw'okubeera criminal lawyer asinga. Criminal lawyer y'oyo nno akola ku misango egy'amaanyi ennyo egy'abazzi b'emisango bali ababi. Award eyo abadde yakagifuna. Katugendeko mu biki omukulembeze byawandiise. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Facebook agambye, very sad day, just learnt of the untimely passing of our dear brother and the head of our legal team, Comrade Wameri Anthony from the US, where he has been admitted for treatment. Details will be provided in due course. May his soul rest in eternal peace. Wabula ng'ate n'abakulembeze abalala bavuddeyo nga ba honorable zaake bawadde obubaka bwabwe, teekako n'abalala bonna ababadde mu ttiimu eya mukulu Kyagulanyi oba abo abakulembeze aba National Unity Platform nabo bataddeyo okulaga okunyolwa kwabwe olw'okufiirwako comrade waabwe. Ebifaananyi by'omugenzi bateereddewaawo eri mwenna ababadde temumanyi oba sekyo nga mumulaba naye nga temumanyi mannya ge. Ebifaananyi bye bibateereddewaawo musobole okubiraba obulungi, mubyekkaanye mutegeere ani gwe tubadde tubeera nga twogerako. Wabula nga nange okwongerezaako eddoboozi, kibi nnyo okufiirwako omuntu ow'amaanyi bw'ati, omusajja omugezi ennyo, omusajja abadde talemererwa musango gwonna, abadde criminal lawyer mulamba, ng'era yakyakutte akati mu ggwanga lyaffe Uganda nga tewali amwesimbamu. Munnange naye avudde mu bulamu bw'ensi. Katusabe Mukama agumye ab'eŋŋanda family, teekako
mikwano gye teekako n'abo bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Mukama tusaba amuwummuze mirembe. Kati nno geego amawulire agava mu nkambi y'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yeeyo positi gy'ataddeyo ng'alaga ali mu kunyolwa nnyo olw'okufiirwako his right hand man era nga omwami ono avudde mu bulamu bw'ensi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akikakasizza nti nno avudde entabo emuviiriddeko okufa era babadde bagamba nti nno abadde yalwala kansa abadde amutawanya ng'amuzunza eno n'eri kansa oyo eyakonfamingibwa nti amuyina nga agenze mu ggwanga eri Amerika okubeera nga afuna obujjanjabi. Omusajja ono nga bwe mumulaba abadde musajja musabi nnyo era mmwe ababadde bamugoberera ku social media andoze mubadde nga mumulaba taggwa makyaki era obutambi bwe nga mubulaba musajja musabi nnyo mubuulizi wa njiri musajja akola emirimu gye egy'obwannakyewa ye ng'omuntu akola guno na guno abadde muntu nnyo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde akkiririza mu change era nga ayogera ebirungi ebifa mu change. However much nga abantu abamu bagambye nti nedda kuno konna kwandibanga kubadde kwekwasa bafabricating report nti nno yali mulwadde wa kansa era nga bagamba nti nedda bamuwadde butwa bamusebusi tayinza kubanga afudde kansa. Abalala nga bakiwakanya nti tabadde na kansa era nga bagamba mbu ekyali kyamutwala ebweru mu America okufuna treatment obutwa bwe yali yaweebwa obutwa obwali bumuli mubiri bwatyo n'agenda mu America okufuna treatment. Kati nno agamawulire g'obutwa tuzze nga tugwawulira abantu bangi nnyo ab'amaanyi be bagamba nti bafudde butwa abantu bangi nnyo ab'amaanyi bafudde obutwa nga we confirmed it and others we did not confirm, but as you know ebintu binene ebyokufa munange bibeera complicated naddala eri abo ba public figure. You can never know what really happened. Tosobola kumanya what really caused this person is death. Tosobola kumanya ffe kye batugamba kye tugenda nakyo whether false whether truth ffe tugenda bugenzi nakyo naye nga nze ndi mu kunyolwa nnyo bambi Kyagulanyi Ssentamu okubanga afiirwako abantu be abamubeera mu kulusegere kimalamu nnyo amaanyi. Omusajja ono mugumu n'obugumu singa nze nali nze singa kati all the time nsula mu kasonda nga kajonjo ng'okutya kumbuganye mbeera njugumira kubamba mmanyi mbeera mufiya nga ndowooza essaawa yonna nzaddako naye he still outstanding, he still standing, still moving, still believing in himself, still confident. Byonna Kyagulanyi akyabiri ekimuleetera okubeera nti he's a true leader at all. If he's given a chance he can be a good leader to us. He can make Uganda a better home. Ekyo nno kyendowooza naye munnange nga bintu bibinnyeeyo ku sayidi era nga bye bivuddeyo. Kamberekereze naye nga sinababberekereza njagala okubajjukiza nti woba subscribe nze kigenda kutuyambako nawe kikuyambeko nti buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutukako ate era notification bell togyerabira nange abirawo obatuusaako zino updates. Amanya yenzo Shila Adita Imbagalanyi.